era enamba eyo emala okuba nga tandika meeting. Tweyanza. So, what is like calling a meeting order? Manya amateeka sima buli lwolemwa okukola etteeka ky'egamba lyoli kukaka kikole. Nolwekyo tulina kugoberera tteeka nga ky'egamba olyawo okwewala oyinza okudirira nga tumaze okukola tetwina okulonda naye nga tugoberere mateeka. Mukkirize tugenda kugoberera bino bagiyita agenda olwo kyetwayise bano appointing the new board of directors okulonda badirector abapya, receiving the annual performance report for the year, tugenda kufuna report eyo, considering and approving the estimate of the income and expenditure for the year 2022, the budget. When conducting any other business that may be conducted, the annual general meeting, whatever any other business, then closing remarks. And subject agenda, remember what the agenda, we are looking at the agenda, or you want to remind the meeting. When I come to our board of directors, we need annual performance report, we need budget, we need any other business. It's the movement. Let's count ourselves. Mukama Katonda waffe kwebaza wakadde kano, kwebaza okusobozesa okuŋŋaana okuŋŋaanyiza ensonga ndala okuba okuwanirira kalanda tufunemu ng'abantu baffe n'eggwanga twalizaawo tusaba ayi Mukama tetugenda okugezaako ne betugenda okulonda babiri bansonga kubanga tebagenda okumalako okuweereza. Tusaba ayi Mukama bagondeze bera bye bagenda okukola ku bwaffe ne ku eggwanga lyaffe ne ku promovi industry. Nebyo byonna tubisaba twegonde olw'okuba tubakkiriza tukimanyi nti gwe sobola okukkiriza bino tujje tuddamu nti amin. Mukulu agonzesa emirimu agambye tutambule ne motion eyo agambye sekende okuba for record purposes batukage okumanya erinnya lya omugisha. Mukama wange enamba eriki? Enamba eri 0703 H2 ogambye yakunde yawa. Mukama wange naye nga neesiga jjajjaaga omanyi buli ffe maayi remember the number. So
So the purpose is so another